Nkwaniriza wano ku UBC TV nga nze Nanteza Juliet okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde. Ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu ebyo eby'obugwanjuba, alipoota y'enkuba gye twafunye eraga nga Kabale yafunye enkuba eyawezezza milimiters 9.4 ate Yombara n'ebeera n'enkuba eyawezezza milimiters 7.3. Olunaku olw'enkya tusuubira okkeera n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubaale ssaako n'Embizinga nga yo tusuubira okkeera n'enkuba entonotono. Olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo tubisuubira okufunayo enkuba entonotono, olwo ebitundu ebisigadde akasana kasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu ku bitundu ebyo ebiriraanye olubalama lw'ennyanja Nalubaale tuyisuubira okutuuka ku degrees 27. Kotido ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 33. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Gwasuubira okutambulako ku lukalu olw'e Bulaaya tukusaba otwale engoye ez'ebbugumu olw'ensonga nti obunnyogovu bungi ddala. Ate wano ku lukalu lwa Ssemazinga Africa Nairobi tusuubira okufunayo enkuba era nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 24. Ebyo bye tusobodde okufunirayo olwaleero n'enkya tulindirire wano ku UBC TV wokka.